era abantu bonna abafunye abantu nga bagezaako okugondera amateeka ga Katonda tetugamba nti noonya malayika naye tuliraba muntu waliwo abantu abali ku duniya kuno ng'omulaba bambi alafuubana omulaba bambi ye mwegendereza tamala gakola bintu fa tamala googera tamala gatambula tamala geeyisa nga bw'ayagala olw'okuba nti akakasa bulungi nti oluvannyuma lw'obulamu buno alina gy'agenda okuripootinga abantu abo abayina Katonda mu bulamu bwabwe baba balungi okuwasa era baba balungi okufumbirwa. Oli ayinza okumbuuza nti naye Hajjat ogambye nti nfune omuntu atya Katonda mumanya ntya nze ndaba ntya nti ono atya Katonda. Mwana waffe eddiini yaffe ffe ey'Obusiraamu, our religion is very good. Ours is a practical religion. Eddiini yaffe ya bikolwa si ya bigambo bugambo. Bw'onoolamu omuntu ng'alina obulamu obwakagenderere ekisookera ddala nga bulimu eswala, omuntu oyo bw'anaaba ng'alina ekigambo ekiyitibwa eswala ng'era eswala si yakumujjukiza, eswala si yakumutuma, si yakumwegayirira, oba oli awo yandibanga muntu mulungi. Oba oli awo akagambako tukawandiika kuba tubamanyi mutulaba ng'osaala naye olumala okusaala n'oddayo wali ewa akagundiko k'okwana n'otandika ate era okweyisa obubi era n'omala n'ofuna ewudhu n'okomawo tubamanyi nti gye muli. Naye abantu abasinga abasaala eswala zaabwe nga bazifaako nga zakagendera kuba omubaka yagamba nti omuntu ayimirizaawo eswala Allah amusonyiwa ebibi oba ensobi ze entonotono eziri wakati w'eswala ebbiri eno okugeza nti wakati w'eswala ya subuhi n'eswala ya dhuhuri. Ebisobyo bye tukola awo ebitonotono ebiri wakati Allah agukola ki abitujjako. Omuntu afuna wudhu Allah amunaazaako amazambi amatonotono n'ebikolwa ebirala ebikola ki ebiyimirizaawo eswala. So twesanga ng'omuntu omusaaze nga asaala kagenderere ate nga asaala yeegendereza. We have consistency and intentionality. Omuntu nga asaala mu butuufu ng'amanyi nti agenze wa Mungu amwenenyeze ebyo biba biyiseewo ate atereeze ebyo ebijja mu maaso. Omuntu aleka emirimu gye n'agiyimiriza, katugambe omuntu ali mu banka n'agamba sente z'abantu bano baze nnyingi ku ssaawa kale 8 n'asitukawo eddakiika ze 10-15 n'agenda n'asaalako. Omuntu agaba emmere oba agabira abalabirira abantu emmere nga wano bwe tuli ku Faiz Cafe ssaawa ya kyamisana naye omuntu n'agamba nti abantu bano mbawadde emmere yakagera kale ku 8:30 olw'okuba nti ate buno budde buba bw'amangu kangende nsale, oba ng'ekyemisana tekinnaba kutaba n'adduka emisinde n'agenda n'akola ki n'asaala. Ate ku nsonga y'eswala ku baami, omwami bw'olaba ng'omwami ng'ayimirizaawo eswala ya jama, musajja ng'oluwulira adhaani ng'eyimirirawo n'adduka okugenda okusaala, oyo mwana wattu mukyala gwe omuwanga eriiso eryokubiri.